ebbaluwa okuva mu UPDF era nga eno butereevu erabula NUP ku bikolwa ebyokwagala okumamulako gavumenti ku bikolwa ebyekiyeekera. Wano nno ate era bwe batyo babitaddemu ne ambasada wa Germany okubeera nti nno bwatu yakukuta n'abo be bagamba nti baagala kujjako gavumenti okukosa n'okubeera nti nno babataddeko ebikolobero byonna ebyokusala ebikondo by'amasannyalaze kugambye. Kakati ate munnange wali mu kkooti e Nakawa ebikonde byanyoose mu kkooti. Looya Erias Lukwago bw'atyo eyabaddewo mu kiseera ekyo n'akulemberamu ttiimu y'abalooya okubeera nga bafuluma olw'ensonga munnange ezabadde zitategeerekeka gavumenti ati ng'olwo eyagala ate kukyusakyusa basome ebirala ate kati tumuvunaana bino. Looya Erias Lukwago n'agamba katufulume. Omulamuzi yakanye kugamba nedda, sooka osigale, musooke musigale muwulirize. Martha Karua ye bamuganye okubeera nga munnange ate ayingira kkooti. Ssemujunganda akyogerako ki? Balamu asinyizza ku ky'okuvuganya ku bwa mmeeya. Ali siriyasi tali siriyasi, naye abantu bamugambye eki? Era ekimu ku byo ku nsonga z'awadde lwaki yandibadde avuganya ku bwa mmeeya munnange eno yeeraliikiriza kubanga oba yajoogedde talowoozezza awo simanyi. Ate ye Bobi Wine bw'atyo avumiridde ekya bodyguard we Nuwa Mutwe okubeera nti nno ate bwe batyo bamutadde ku misango wamu ne Charles Twine. Kulamusizzaako nate gwe bwe nampuliriza wano ku Uganda At Large nga bulijjo mu mikwesese bwentyo nziguse. Kino kirango waliwo omuntu omu anoonya omuntu ayitibwa Deus Akambikira era agamba nti Deus Akambikira ono yinginiya mu masannyalaze era yakolako mu Local Construction mu myaka egy'olukumi paka 2001. Kakati bw'oba gwe Deus Akambikira era nga oli inginiya mu masannyalaze wakolako mu kampani eya Local Construction mu myaka gy'olukumi paka 2001, enamba zange ziri awo ku Uganda At Large ku mboozi zaffe wano nga bw'oziraba, emu esembyayo 15 endala esembyayo 73. Jangu ongambe nze Deus Akambikira era waliwo akunoonya si mu bubi naye akunoonya olw'ensonga enkulu ennyo. Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Ejjanyi. Zino apartments nakugamba zirimu buli kimu ate nga ziri ku bbeeyi ntono, osobola opangisa olunaku, wiiki, emyezi, omwaka. Wali ku Kasozi Ejjanyi ku kyakyawo Entebbe Road, bino byonna biri ku Entebbe Road. Bw'otuuka Kajjansi, Namulanda, Kitende awo wonna buuza Ejjanyi ku kyaki yewa Hillside View Apartments bwe zisangibwa. Wabula bw'obanga oli ku airport omaze bookinga nabo transport wali wabwerere wajja kunona oba okumpimpi awo oli bweyogerere oli Nansana ne walala so si Jjinja ndi Mbalala ndi Masaka mujje munone. Amasannyalaze tegavaako, wifi nakugamba ne Wemindi akola ki asena, security eri ggulugulu ate nga ne compound parking ennene, tent weeziri osobola n'okubeera nga munnange oba oli awo otuulako awakweboneka kufuuwako. Maintenance Palace eno nayo company eya Maintenance Palace bano balina solar systems ezitalinaalina, balina ebyamasannyalaze bitalinaalina, balina ebyamazzi okukozesa n'abakugu abasobola okubeera nga munnange babifiitingayo byonna gy'obeera munnange obatumye okubeera nga babiteeka. Solar systems nakugamba balina cameras ezikozesa zino CCTV cameras nga zikozesa solar, balina water heaters mu binaabiro zikozesa solar, balina pumps ez'amazzi nga zikozesa solar. Kati mu abalimi abalimira eyo musobola okulima ku season zonna ez'omusana ate nga ne bw'obanga bonna olina oluzzi okalwosimye osobola okukozesa pump ya solar n'opumpinga amazzi. Amataala aga security bagalina
geeteekako gokka nga obudde buzibye, gejjako gokka ng'obudde bukedde. Beba maintenance palace. Bingi nnyo bye balina bisobola kubeera nga munnange nkubuulira wano, wabula gwe bakubireko. Genda ku mutimbagano wonna, bwegenda buli lw'omanyi nti guno mutimbagano, teekamu maintenance palace, ojja kuba munnange obaggwa ennyalwe. Timo Property Consultants Limited nabo weebali. Bano batunda ettaka ate bagula ettaka eritaliko ndooliito. Balina construction company, muganda wange, balina abakugu, balina abakubi ba pulaani, abasaveya. Era gwe bw'oba oyagala n'okubeebuuzaako bakubireko. Aba Timo Property Consultants Limited si babi yadde n'akamu, bajja kunnyonnyola gwe ky'oyagala. Okusa ne dokita waffe ye waali. Dokita omukugu eyakola research n'amukenkuka ate nga ali talented. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Bwe bakugamba nti ono musambi wa mupiira naye ali talented, ekyo kirala kitegeeza nti oyo mupiira gukola kyonna kyakola kikyayagala. Kati ono dokita ali talented, kati yakola research ku ddagala eryaffe erya wano n'eddagala ezzungu. Awo muganda wange gwe just yanjula bulwadde bwo, enamba zange weeziri awo, nze nga nkuwa namba ya dokita, gwe jangu nga nti mpa ku namba ya dokita nga nkuwa. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo tugenda ku bbaluwa namutaayiika, ebbaluwa eyawandiikiddwa muganda wange okuva mu UPDF, era nga eneetukakasa era nga erabula nga bagamba nti bano security forces bagamba they are closely monitoring emerging rebel groups in the country in Uganda. Nti batunudde n'eriiso jeji bakolanga bakalabalaba era bali mu kulaba obuyeekera obubalukawo mu Uganda. Groups ezo baziraba, bazitunuulidde bati naye Bobi Wine w'amaanyi. Olaba amawulire ga ADF tegakyakola. Mukama Katonda, kasukaali nga kazibu. Kakati munnange ekisooka ejje erya UPDF lyamaze dde okulaga nti ddyo liwagira General Museveni NRM, era terisuubirayo kibiina kirala kyonna kubeera nga kikampeininga okuggyako gavumenti yaabwe eya NRM eya Museveni. Era ng'abantu beebuuza nti kati bano mandeeti bagijjawa okubeera nti nno tebakkiriza kibiina kirala kyonna kisinya kuggyako gavumenti eriko mu mateeka, kubanga gwe tosobola kubeera nga oli awo owoza kino nakiri kwegamba nga mulagira ddala nti muli mu kimu, muli mu kukuuma gavumenti yammwe, era ejje ne mutulaga nti lirina nnyini lyo ye Museveni ne mutabani we bwe yali kwasa. Kaakati muganda wange, amawulire ge tufuna security intelligence mbu okuva mu security intelligence services, bano jjukira nti emyaka oba emyezi egiyise emabega babadde nga bajja boogera ku bintu kugamba nga balina groups ze bagamba nti ziri eyo nga baziraba nga armed rebellion groups, era nga bagamba nti zibadde ziplantinga bombs, zitega zibbomu batugamba zino eza petrol n'ebirala mu bifo ebyenjawulo, ne bomu zino zibadde nga zijja kuba abantu mu baasi newa mujjukira bulungi nnyo ebyaliwo wa digida n'ewalala. Kakati bano bwe bati era babadde nga bajja batugamba nti wabaddengawo okukyankalanya n'okukutogera ebyenfuna nga boonoona ebimu ku bintu ebyateekebwawo, kati nga ebikondo by'amasannyalaze bino eby'ebyuma nga bagamba nti babisala mu rebel groups ezo ze bagamba ezijja zeetondawo. Kakati era bwe batyo nga bazimba ekintu kyabwe mu bbaluwa eyawandiikiddwa obulungi nti babadde nga bajja boonoona bavandalizinga infrastructure y'amasannyalaze, era nga mu district Wakiso, Mukono, Kayunga, Luweero, Nakaseke, Kiboga, Nakasongola, Mityana, Mubende, Mpigi ne wali mu Greater Masaka region. Kakati nga wano bino tubifuna kubanga yabadde ebbaluwa muganda wange eyawandiikiddwa
ne ku mukutu gwa X kweri era nga eno yawandiikiddwa Army spokesperson ono nga essaawa eno akolanga acting kubanga Kulaije yagendako kuwujjalako okwo yagenda kumukanika akomewo ndowooza nga ebyokwogera bimanyi bulungi nnyo kubajjukira nti omanyi bw'obeera nga gwe spokesperson oyinza okwokya kye bayita okwokya kati wano ono gwe twogerako Army spokesperson essaawa eno aliwo Kano Chris Magezi mu kwogera bino byonna ayokya Bakulaije bookyezza enanga bookyezza kye bayita kugamba okwogera ebintu kugamba nga naye kennyini tasobola biwaako reasoning eri awo kugamba nga ayogera atemya ayogera mu njogera efaanaganako bwetyo naye ng'alina kwogera kakati era wano we wava enjogera egamba nti oba oli awo n'amagye geetaaga kununulwa go gennyini geetaaga kununulwa Dr. Kizza Besigye yakyogera juzi geetaaga kubanga jjukira nti kajuzi twalaba juzi wano ono owa Kampala Metropolitan Onyango nga ayogerako bya Muhoozi okutulugunya eri mutwe naye kennyini sisobola ate kudda mu mukama wange byayogedde kakati nga omusajja nkagamba oba ayogera atya singa abadde bayala ayogera mu Luganda naye nga kati singa bakira bitadde mu lulimi lwe asobole okufuna ebigambo ebiphrasing kubanga olulimi lwo osobola okufuna ebigambo ebituufu naye kati nga ebigambo eby'Oluganda ebituufu byagenda okukosa tabimanyi kyokka ate alina okulimba so singa abeera omusajja nga Oluganda yalukuguka kiba kitegeeza aba agenda kubizingazinga awo abishuga kooti naye omusajja yalwana n'ebigambo naye nga Mukama Katonda bano abasajja beetaaga kununulwa ebyaddala kakati munnange mutayagala kuwanvuya mboozi yaffe eno kuba njagala tuyiteyo yonna nga bwe nkwanjulidde waggulu awo kakati bagamba nti abamu ku be baakwata mu bikondo biri ebyo ebyokusala ebikondo by'amasannyalaze mu bikondo ebyo bagamba nti baalina akakwate ku opposition era wano in particular bategeeza National Unity Platform ndowooza otegedde gye tulaga otegedde gye tukola ki gye tulaga kakati annange nga bwe nkutegeeza nti emboozi eno nga bw'ogiwulira erandira ddala paka ku ambasada wa Germany era nga abantu ekyo bakirabanga okubagana kwa Muhoozi kati atandise okukubagana abamu bamugamba Muhoozi singa osirika sooka osirike calm down kubanga ojja kwokya wayokyezza dde olwedde by'omusumaali mu kawompo okuteeka ebifaananyi bya Eddie Mutwe ku muki ne weewaana ogwo musumaali mu kawompo n'omukubisa amasannyalaze yenna mu kkooti n'alabika nga yenna alaga agezaako n'okugisindika bw'ate nga bonoga nti oba omusayi gutambule musajja wattu naye nga byakolebwa omusajja gwe bagamba eyeeyita First Son mukuwaana omanyi bagamba nti ababadde bajja bampuliriza nabagambako kulumu nti kibi nnyo abantu okuyita omwana w'omusika nti omusika wa kitaawe omulaba omusika omwana agenda akula ekintu ekyo akimanyi oba kwegamba kirina engeri gye kimutwalamu okuba nti kakati First Son afuuse First Son okubeera nga bamuwaanawaana ebintu ebyo mbu First Son First Family kakati yamera yalowooza nti yali waggulu wa buli kimu okitegeera alowooza nti yali waggulu wa buli kimu kati kyensonga lwaki nkugambye nti kibi nnyo omwana okubeera awo ng'akimanyi nti ye musikaawo kubanga ayinza okufuukira banne ekizibu ekyo sijja kinnyonnyola nnyo kuba nakinnyonnyolako lumu mu mboozi wano ku Uganda at large naye kati Muhoozi alina ekintu ekyo n'ebizibu ebirala bingi nnyo naye kati takabbulu eno okwegulumiza awo nawo waliwo sheya kakati tuddeyo ku mboozi yaffe ku bbaluwa namutaayiika ekiwandiiko namutaayiika ekyavudde mu UPDF era munnange kino nga bakitubuulira bulungi nnyo okuva eri Kano Chris Magezi nga atwanjulira bye bazudde
era mu kulabula ze balabanga emerging rebel groups z'ekiyeekera ezijja zikola ki zimerukawo baziraba nti babiraba ebikolwa ebyo babiraba mbuzi juzi yakayisa omutwalo gumu era amanyi nti kugenda kumukuumira ddala kakati ne musaala baabongeza baabawayo ku musaala gundi yaabwe y'omusaala ne babalaga nti sente mugera kwamufuna bweziti mbirina byonna naye katukoze ekigambo tebaabongeza kuba tebitugasa kuba byali badde bitugasa nga bakuuma bannansi n'ebintu byabwe ne bwe kiba nti babawa ssente nakubagulira mmundu na byambalo ne banyirira ne balya emmere yaffe ne banyirira nga ate babba batulugunya bannansi nakubatta katugambe nti kale baabongeza emisaala era abanene bo baliira ddala akasente kakati munnange bagamba nti bano be bazze nga bakwata mu kusala ebikondo by'amasannyalaze mu bibbomu bye babadde nga bajja basuula nti bano babadde nga bajja babatwala mu kkooti okwewozaako era ne bawa obujulizi jjukira wano e Uganda mukimanyi bulungi nnyo nti bakukwata ne bakugamba yogera bw'oti gamba nti oli wa noopu gamba nti oli wa ebyo bina tukola ki tobimanyi naye kakati bano nga basinziira kugamba mu inter agency security committee eno nga ebeera chaired by UPDF chief of defense forces gotajja kubuuza nti yaani era nga eno ebeeramu Uganda Police Force, Prison Services wamu ne intelligence organizations era nga bano bagamba nti bali mu coordinatinga closely bali mu kubeera nga banoonyereza era nga batunuulidde ekintu ekijja kizimbawo bagamba nti balaba obutujju obujja buzimbwa ne subversive cells obubondo obujja bulaga nti tebukkiriziganya na bigenda mu maaso wabikolebwa gavumenti ya General Museveni era nga obubondo buno buzze bumatiza abavubuka nga bubayingiza mu rebel activities mu bikolwa ebyekiyeekera era nga bagambye bino biri wano mu Kampala metropolitan naddala mu ghetto communities ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga eby'eggwanga kati gye tulaga bwe muganda wange ampuliriza osobola okuba ekifaananyi gye tukola ki gye tulaga nti bano baagala kudemonizinga baagala okusiiga nuupu ebitoomi kubanga kino bakigezezzaako ebbanga lyonna okuviira ddala bwe twayingira akalulu oba Bobi Wine bwe yayingira palamenti bw'ati nuupu ne bateeka people power nejja nuupu nejja abasajja ne basalawo nti bwe tuneeratuukira mu mwaka 2026 nuupu ejja kuba teriiwo naye nuupu yeeyongera maanyi nti evudde ku mutendera guno kakati bwe bakizudde nti nno endowooza ya Bobi Wine kubanga jjukira Bobi Wine ayogera ebigambo byonna byayogera byonna obisamalizinga mu kigambo eki era kikyusanga ekigambo eki kunyigirizibwa fugabbi effugabbi lirimu ebintu bingi kitegeeza kunyigirizibwa era byonna byayogerako bitambulira awo bwe bajja kuddaawo ne bwayogera nti tewali simanya issue of national importance naye nga kiri eki era abadde consistent nnyo ku kintu ekyo kati message ye kitegeeza nti tekyukakyuka ejja esinkinga mu mitwe gy'abantu mu bwongo abavubuka abaaliwo oluli nga tebasobola kulonda kati basobola okulonda ate basanzewo bannaabwe okitegeera kati awo weva obuzibu era abavubuka batunuuliddwa nnyo nga target era kati batandise okubeera nga babateekako ekyobuyeekera kitegeeza nti kati nope baagala okubeera nga bajambaza ekiti ekyobuyeekera bajja kugamba nti ekyo kibiina kyabayeekera ensonga kibawoogera ku kiwera nti bakiwere banoonya spark
bakiwere era nkugambye nti batandise ddo okugamba nti waliwo n'abakiteekamu ssente abateeka abafandinga ebikolwa bino nga bwe nkutegeezezza muganda wange nga bwe ngenda okubeera nga nkulambululira mu mboozi yaffe eno. Kakati bano mu bbaluwa yaabwe kubanga ojja kulaba Christmas yezinga yagi naye ng'ate kino kitegeeza nti eviira ddala ku high command bamaze okubeera nga babyaprovinga nti mutambulire wano. Kakati munnange bano nga batugamba mu bbaluwa yaabwe nti security committee nti mu kutuula kwabwe kwe baakavaamu bwe batyo baakikkaanyaako nti balina okubeera nga batakinga action against the ring leaders, nti balina okubeera nga bakwata era baako kye bakola ku abo be basuubira okuba nti be bakulira obuyeekero obwo bwe bagamba obugenda bumerukawo mu ggwanga lyattu Uganda. Ba organizers wamu ne ba funders aba rebel activities ababyorganizinga abakunga oba ababitegeka okukozesa abakulembeze baabyo ababitegeka okukozesa n'abo abateekamu ssente ba funders abateeka ssente mu bikolwa bino ebyobuyeekera era nga bino bigendereddwamu kubeera nga bikyankalanya naddala akalulu akabindabinda mu ntandikwa y'omwaka ogujja 2026. Kati ebyo byonna munnange kano magezi bw'atyo nga atutegeeza. Kakati munnange ng'agamba nti waliwo obukakafu obukwatibwako bwe basinziirako okugamba nti waliwo abateekamu ssente n'okumobilizinga ebikolwa ebyo bye bagamba nti byagala kujjako gavumenti ya NRM era nga bagamba nti bino birina akakwate ku zimu ku European diplomatic missions wano mu Kampala, ku zimu ku embassy ez'amawanga g'abazungu wano mu Kampala. Ndowooza olaba gye tukola ki gye tulaga. Kaakati munnange bano nga batugamba nti bo bali concerned nnyo ku ebyo ebigenda mu maaso mu bumenyi bw'amateeka ebigenda mu maaso, era nga bagamba nti naddala German ambassador wa Germany wano mu Uganda, His Excellency Matthias Strauss, bagamba nti Matthias Strauss ambassador wa Germany wano mu Uganda ono munnange y'omu ku abo abateeka ssente mu bikolwa bino ebyobuyeekera ne groups ezo ze boogerako, era nga groups ezo tewali kubuusabuusa abo bavubuka abakumiddwamu omuliro ekibiina ekya NOP kitegeeza ba leaders be boogerako Robert Kyagulanyi Ssentamu in brackets. Okitegedde muganda wange. Kakati bano batugamba nti intelligence services zimanyi bulungi nnyo ku bino ebigenda mu maaso ebiri undiplomatic, era bino bibadde bikwasaganyizibwa mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga n'okutuusa kati okumala ekiseera n'okutuusa kati bikyagendera ddala mu maaso, era nga bino bigenda kuwono mbu bino bikontana ne Vienna Diplomatic Convention eya 1961 eno nga munnange yerambika enkwatagana y'amawanga, enkwatagana wakati w'amawanga. Kakati newankubadde sagala kuwanvuya nnyo naye jjukira nti bino era birina akakwate ku lutuulo olwabadde eggulu. Era bano bonna be boogerako aba European Union nti
gwabadde muliro gwennyini naye ekyo nja kikunyonyola kubanga bikwatagana n'emwenda engeri gye yabadde ayogera n'engeri gye bamusirisizzaamu nti siriko owange abadde ki ng'ali n'akaloboozi ke. Kakati ebyo nja bikunyonyola mu mboozi endowooza eddako, naye katumalirize kino tugende tulabe ebya Besigye atumalirize bwe tutyo. Kakati munnange, okusinziira ku Kano Magezi ono agamba nti gavumenti eya Uganda nti egoberera ensonga eno n'eriiso ejjogi era nga etunuulidde nnyo foreign missions zino nga bayita mu relevant diplomatic channels okusobola okubeera nga ensonga eno bagikwasaganya nga bwe bagiraba bwejja ezimbulukuka. Era bwatu n'agamba nti Uganda People's Defence Forces ne Interagency Security Committee bavumirira foreign influence, bavumirira amawanga ag'ebweru okujja okweyingiza mu nsonga za Uganda, internal affairs eza Uganda, era nga nti bagenda kutakinga decisive action against those who seek to destabilize the country. Nti bagenda kusalawo ku kiki kye bagenda okubeera nga bakolera abo abagezaako okukyankalanya okuleeta obutali butembekevu mu ggwanga lyettu Uganda. Ebo bati ne bagamba nti abavubuka mu Uganda babawa amagezi okubeera nti nno ebintu nga bino oba obutego nga buno tebabugwamu, obutegekeddwa abalabe ba political actors abaagala okubeera nga babakozesa nga babasiba akatambala ku maaso bo bagguse ebyebigendererwa byabwe eby'ebyobufuzi, era nga bagamba nti bongera okubeera nga bawa amagezi abavubuka okubeera nga basanyukira puroguramu za gavumenti kati nga wealth creation, wealth initiatives and youth development programs for their long-term well-being. Nti baali badde basanyukira nnyo puroguramu za gavumenti zigenda kubajja mu bwavu, parish development model, wealth creation, emyoga esobola okubeera nga zibayamba okwebeezaawo okumala ekiseera ekinene oba ekiyinza okuzimba ebiseera bamwe mu maaso ebitangaavu. Kakati omuntu nga yeebuuza, tunaazimba ebiseera oba muzimba ebiseera by'abavubuka ebitangaavu eby'omu maaso ate nga muttabatte already order from above yakubamalawo. Baga nti abo bonna baakumalwawo era n'okutuusa kati emyaka gino kumpi 5 muli mu kumalawo bavubuka, naye abavubuka beeyongera bungi. Kakati munnange mu magezi ago ge babawa era yemu ku njogera gye batera okubeera nga bakozesa nti gabalemye okubeera okukola gabalemye okukola muze mu byabufuzi mu by'ebyobufuzi mukole, naye ground kwe tukolerayo eri laid properly nti omuntu bw'akola akasente anaakafuna oba nayo mwagirayo dda mwakokotayo dda, ekyo nakyo kiri awo kubanga ng'ojagala abantu bafugisa omutula ogw'ekyuma oba bbe buli kimu ebyenfuna byonna byezze buli kimu okyezze kati n'eddembe lyabwe olyezze ne bwe baawogerako olwo nakyo okyezze nakyo kibajjeko kati obagambe mugende mukole ki. Tugamba bafaanaganako nga omusajja ajja okuva ewaka nga taleseewo yadde n'ekikumi n'agenda ku mulimu oba n'agenda yonna gy'agenza okuzannya zzaala oba okukola ki, omukyala n'amukubira owange sente oba ng'ava ewaka si abaana ngenda baliisa akiyiiya gwiyiiya fumba emmere oba n'amukubira essimu namugaa tewafumbye emmere naye nga teyaleseeyo ssente tewali na mmere waka akimanyi bulungi. Kakati abaana kiki abaana nga bakaaba bawe emmere kati be bana abasajja ekyo nno kitegeeza buwumbatuutu sikulimba ekyo kitegeeza buwumbatuutu gw'olaba omuntu ng'akola ekintu ng'ekyo tasasulira mwana school fees naye ate amusuubira okusoma n'amusanga ewaka. Lwaki tosoma omwana akudde mu kitata tonsasulira school fees bangoba ku ssomero kuba kati omwana kyayinza okukuddamu lwakuba tubamuzadde bazuga naye ng'oli mu ssiru
tosobola kubuuza mwana wo lwaki tasoma bw'omulaba ewaka ng'okimanyi tosasulayo ssente ku ssomero baamugobayo. Ekyo tosobola kukibuuza. Kakati munnange bw'atyo nga agezaako okuwa abavubuka amagezi mbu naye kyebuuzibwa nti ani yagamba NRM nti yeerina okubeera mu buyinza era yeerina okufuga Uganda paka nti tewaliwo kuvuganyizibwa teriva mu buyinza oba tewali muntu kugamba ayinza kujja kwagalako. Ekyo nakyo kiri awo. Kakati munnange bano nga bagamba nti waliwo abali b'enkwe ba agents era abakolera abagwira okusobola okubeera nga bajja badyekadyeka abavubuka mu by'obufuzi wamu n'okwagala okukyakalaja kyoteye eggwanga era nga bagamba nti bagenda kubeera nga ba-identifyinga abantu abo nti amagye gagenda kuba gaba-identifyinga wamu n'okubeera nga gabasosola nti baba-identifying era ne bakuba omulango eri abavubuka nti balina okubatunuulira ne babategeera nga babagambye okukosa n'okubeewala. Kakati munnange nga bw'owulidde embeera efaanaganako bw'etyo bo bagamba nti bagenda kuba babakolako ng'etteeka bwe liragira wano e Uganda era nga bagenda kuba babalaba nga abatujju bennyini. Bino byonna olaba nti munnange bigenda ku sayidi ya Nuupu bagezaako ku blame yonna giteekako Nuupu. Olaba nti n'okuwamba abantu bakiteekako Nuupu n'okutulugunya abantu bakiteekako Nuupu. Kakati obutali bumativu bw'abantu abantu nga bamaze okulaga grievances zaabwe bamaze ayaringa out muganda wange kati bufuuse buyeekera era bakulaga nti ebyo tebabikkiriza bo kuba kati balaba akaliro kasusse abantu beeyongedde okubeera nga balaga obutali bumativu kitegeeza nti kati amaloboozi ago amangi ennyo bufuuse buyeekera era waliwo ababateekamu ssente nti ne abakungu kuba mu European Union kugenda ku kitebe kya Nuupu okwogeraganya ne Bobi Wine oba n'obukulembeze bwa Nuupu Muhoozi alabulirawo era n'asuubiza okuba nga nabo abatwala bayigiza olunyankole. Naye Bobi Wine jjukira nti naye yakozesa akakisa ako kubeera nga abakakasa n'abagamba nti mmwe ababateekamu ssente mmwe ababawa ssente mmwe abatufugidde ekizibu mmwe already nga balina obujulizi obukwatibwako. Edi Mutwale eri mu Muhoozi ali mu kwewaana era abakirabira ewala ng'oggyeko bandiwulira borere bakitegedde dda nti Muhoozi ekimuliko kisukka ne ku sanctions oba envuumu ze bateeka ku bantu aba bulijjo kyobula olaba nga bakyogerako tebananakibamira kiri awo kubanga kinene nnyo nti gwe olinda balangirire nti tumutaddeko envumbo olwakino nakino ate keesi ya Muhoozi ndala nnyo era mmwe muganda wange ogirindirire. Kakati munnange eyo bwe tuvaayo yabadde kooti eyatudde eyayitiddwa obukubirire nabadde nabategeezezaako dda nti DPP Abodo already bali mu kugezaako kubeera nga ate bakyusa mu charge sheet mu fayiro ya Besigye bateekemu emisango emirala gye bavunaana Besigye ne Abel Lutale ne Ola. Kakati munnange bino byonna byabaddewo era nga kooti yayitiddwa bukubirire balooya ba Besigye bwe batyo bagifulumye. Omulamuzi yakanye kugamba bannange musooke mulindeko muwulire nati tumale okubabuulira ebipya ebiriwo ne bagaana. Kakati munnange eno yabadde production warrant era nga eno yavudde eri omulamuzi ow'Ennakawawale nga Besigye ne ko accused we Abel Lutale babadde balina munnange okulabikako mu kooti lunaku lwabadde Lwakutaano ku makya era nga teyabadde usual business nga bulijjo. Balooya bwe batyo basazeewo ku ludda olwa Besigye ne bafuluma ne bagenda. Kakati munnange Besigye ne balooya be babadde tebamanyi ku kiki kyabadde kigenda mu maaso era ekyabaleese mu kooti.
bano babadde bo bamanyi nti okuddamu okuwulira ensonga yaabwe nti erina kubaawo ku Lwakuna ennaku z'omwezi nga 29 May wiiki ejja nti kooti bwegenda okubeera ng'esalawo ku oba bamendinga sheet oba nedda tugamba okukyusa mu mpaabo nga gavumenti bwe yagala okikola oba nedda kubanga babadde bwe bakiwakanya nga bagamba ate tebaddamu kukyusakyusa mu mpaaba gavumenti tekyusakyusa mu mpaaba kakati nga Besigye tanaba kubeera nga ayingira mu kooti awo era wabaddewo akavuvuŋŋano abasajja ababadde bali mu ngoye eza bulijjo abagambibwa okuba nti babadde ba security operatives bwe batyo basazeeko chambers era ne balina okubeera nga bakuba abawagizi ba Besigye agakonde ku nsonga era ne bakubeera ng'etegeerekeka ku nsonga era ne bakubeera ng'ekola ki ng'etegeerekeka kakati munnange nga Besigye tanaba kuyingira nkugambye kati balooya be abakulebeddwamu Erias Lukwago bwe batyo ne bategeeza kooti mbu munnange tebalinawo biragiro byonna kubeera nga barepresentinga client waabwe ku nsonga yonna etalina kakwate ku mandatory bail etalina kakwate ku kweyimirirwa oluvannyuma lwa Besigye okumala emyezi egisukka mu 6 ne munne emabega w'emitayimbwa wali mu kkomera ery'Eruzira nti babadde tebalinawo biragiro byonna era ne bagamba nti bo kaliyale bakiraga mu kooti nti balina instructions oba ebiragiro okubeera nga bagenda mu maaso na kusaba kweyimirirwa na kuproceedinga na application of mandatory bail ne bagamba nti tulinaawo instructions oba biragiro byonna kubeera nga tukwasaganya ensonga endala yonna gye tutamanyiiko tusobola kufuna instructions oba ebiragiro oluvannyuma lw'okumanya ku nsonga yonna Lukwago bwatyo bye yabategeezezza naye jjukira nti Martha Karua mu kiseera ekyo babadde bamusibidde bweru jjukira nti ono yasaba bamuwe temporary license okusobola okubeera nga akolera wano emirimu gy'amateeka naye tebakituukirizanga kakati ku nsonga ezo bw'atyo nga ali eyo naye ng'omulamuzi yabadde asazeewo teatugende mu maaso newankubadde Martha Karua taliiwo aliidinga legal team ya Besigye kati wanizuga nti amyukibwa Lukwago kakati munnange omulamuzi yakanye egamba Lukwago ti munnange musigale musooke mumanye ku nsonga state zeyagala okubeera ng'epresentinga Lukwago ng'agamba banne tuzingemu tugende era munnange bwe batyo ne batambula ne bagenda teri muzannyo nsonga za Besigye kakati ye Ibrahim Ssemujjuŋŋanda agamba nti bino byonna mubiraba naye abantu abo bayingidde mu courtroom mu ngoye eza bulijjo beefulanga abawagizi ba Besigye ebiseera ebisinga obungi babaana bangi mu nnamba okusinga abawagizi ba Besigye nti batula mu bifo by'omu maaso awo ebiseera ebimu ne balikodinga buli kimu ekigenda mu maaso buli kimu ekibaawo kale ye Ssemujjuŋŋanda agamba nti bunafu bwa poliisi mu courtroom abapoliisi babanga abataliimu tebalina kye bakola nti na buli kimu ekigwawo babeera awo bubeezi balinga ebikoko nga balinga abo abagambye temubaako kye mukola kakati munnange nga bwe kiri nti tukimanyi bulungi nnyo nti JAT already kati yawamba era Ssemujju agamba nti JAT yebeera ekola bano abapoliisi babaawo bubeezi bwe batyo tebalina kye bakolawo yadde n'akamu era gwe muganda nga mpuliriza nti gwe nga bwe tubirabye naddala mu kulonda kwa Kawempe North suubira okuba nti JAT ate egenda kwongerwamu amaanyi agaddala era ntegeke okuba nti ekola ebikolobero kuba nansi naye
embeera bwetu bweri. Balamu yatutegeezeza n'atugamba nti ayagala mbu singa tugamba mukubira Museveni campaign, ye yagala nti agenda concentrate nga kukubira Museveni campaign, naye n'agamba nti bw'aba ayagala katugeze okwesimbawo tasobola kwesimba ku constituency ezimba obutono, wabula mbu aba ayagala kujja kubeera road mayor. Aba ayagala kubeera road mayor, naye ensonga gye yawadde lwaki ayagala okubeera road mayor kate y'ensonga ey'ekibogwe era oba oli awo esuubirwa mu Balamu ng'omuntu, kubanga yagamba mbu bwe yesimbawo n'afuuka meeya ajja kuba ayamba asobola okuyamba Bannayuganda mbu okuggyawo emisolo gyonna egiba bijjikibwa egiri anefeya. Bannayuganda gye bawakanya y'ensonga kugamba kyasobola okutaasa Bannayuganda ng'afuuse meeya. Gyegyo emitwe gye tulina, kubanga emisolo egibijjikibwa abasuubuzi mu Kampala wano givaawa era baani abagifunamu? Kakati oyo yayinza okujja okwesimba kuba meeya ate n'ekirala kwegamba anyway katulinde tulabe, naye nga ekikulu abantu bamugambye nti bw'oba oyagala okufuna zero ogezangako nojja ne weesimbawo ku Balamu. Kakati bwe tuba tumaliriza ku nsonga za Twine, Charles Twine ono bannange tumumanyi bulungi ennyo, former Criminal Investigations Directorate spokesperson Charles Twine bamurimandi nzeeruzira maximum prison ku misango gya hate speech wamu ne violence. Ono emisango yagyegaanye Twine wa myaka 48 emisango yakoze eki yagyegaanye, era nga ono emisango bamuvunaana nti bamuvunani wamu ne Noah Mutwe nti ayina ebigambo bye yagamba bodyguard wa Noah Mutwe, era nga birimu n'okuvuma muhoozi omuyita fat pig, okukuma mu Noah Mutwe omuliro, okukwata peva agenda akube Museveni amutti, okulumbagana speaker wa parliament Anita Among n'amwogerera naye amafuukuule. Kakati munnange ebyo nga bwe nkutegeeza nga amaze okubeera nga abiwulira byonna yabyegaanye n'agamba si kituufu yadde n'akamu. Kakati awo National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nakkira omutimbagano ku mukutu gwa X, bw'atyo n'atutegeeza n'atugamba nti kino tekikkirizika, naye ate nga munnange weekiri kubanga criminal regime bwetyo era ntise okubeera nga munnange ekyajinga brother waffe Noah Mutwe nga emuvunaanira wamu ne police officer Charles Twine misango egy'enjawulo, n'agamba nti abo abawamba abantu ababducting abantu n'okubatulugunya nga beefudde abasomesa abantu ennimi ezitali zaabwe bo batambula teri abakuba ku mukono, naye ate nga regime bwetyo ye yefunyiridde okubeera nga ate egiweteeka agasango kwabo abagiwakanya kintu kya nnaku nnyo. Okuvuma kwafuuka okuvuma, ne muhoozi kenyini avuma, naye ate ye muganda wange okuvuma kimuyisa bubi nnyo. Kakati munnange bino birabika bigenda kuba biwanvu nnyo bw'oba ogoberedde emboozi nga bwe ngitandise okuviira ddala eri ku UPDF okulabula, era nga NUP bagitadde mu bikolwa ebyabayeekera ne foreign missions nazo ambassador wa Germany anokoddwayo. Kakati bino byonna muganda wange kugambe tugenda mu 2026, naye suubira okuba nti embeera tegenda kuba nyangu mukko yadde n'akamu. Tegenda kuba nyangu ti bano beetegefu kuba nakuga nti ejjera jjatirimu bakifeesi abaddala era bamu baalabwako ne mu kampu ya Alien Skin ennaku zino abantu gwe baakolako. Kakati munnange kiri eri ggwe Munnayuganda okulwana obwezizingirire, kubanga bano abasajja bagamba nti gwe wolo otudde omubanja oyimiridde
naye abasajja twabeesembereza kaka tulina kuyimirira kubanja ebyo ebyaffe ebyobusika byaffe ye Uganda era lye ddembe erituweebwa mu ssemateeka akuume.